Bana mwebale kusubscribinga channel yange ya MC Uncle Bin TV, mwebale ku ya YouTube channel, mwebale nnyo mwebale ddala ne Facebook yange mugendeyo. Ate nayo mu following TikTok, Instagram yonna. Njagala kubuuza KCCA. Okwata otyo omuntu w'emyaka 7, emyaka 5, omukazi atakyaswadde okusitula lita 10 y'amazzi n'omuteeka ku kkubo mbu ayalongose Kampala. Omuwe emitwalo 15, 12, 9. Ekibuga kyosolozaamu omusolo oguyimirizaawo kumpi eggwanga afu. Ekibuga ekituukirwamu display y'ensi n'ogiwa omuntu agirongoose atakyaswadde okusitula lita 10 y'amazzi. Kyokka be mukwata mbu batembeeza ku makubo ne mubaggalira mu makomera. Golowooza nti omuvubuka oyo gw'otadde mu makomera si yagenda okujja okukola omusolo ogubeezawo gavumenti. Abavubuka abandikoze bali mu makomera. Muddidde abakadde mubawadde obukutiya buli fulekita n'ekyeyo kino ekiramu ttooyi mbubeera Kampala balongose Kampala. N'omusanga mukazi wattu ku mwala akuulakuula otuddo, abamu babatomerera ku makubo. Kujjukira amakubo g'e Kampala tekuli mataala. Omuntu akeera 11 bukyakutte ali ku kkuba ayera n'akazzukulu ke. Omuntu eyandibadde akola mu site nga yeeyagala ng'akola n'amaanyi afuna emitwalo 12, 15. Abantu abandibadde n'amaanyi abandikoze emirimu egyo mubali mu makomera mubasibye. Kyokka mbolongoosa Kampala eyina mmeeya, eyina ba MP 2, ye 2 bokka. Kumpi ekibuga kirina ba MP, kirina ba mmeeya, kirina ba councillors, kirina ba ED, kirina ba minister, kirina ba RDC, kirina laba bwe kifaanana ng'ebiyumba by'embizzi. Naye gwe n'ofuna omulimu mu gavumenti mu site bannanga abatambuddeko mu njulire. Omuntu wano n'akuba akajji n'atandika okukolera mu site. Ahulira ng'akola ba mu bank of yensi yonna, banka yensi yonna. Gwe n'ojja ku makya n'oŋŋa nti okukola mu site obanga atembeeyo obutunda n'atembeeyo obutunda asinga n'atambuza emmere asinga, kubanga atambuza emmere bamuwako percentage ayinza okunnyuka n'ekyebiri. Naye gwe omuntu n'akola n'ayera Kampala n'alongoosa n'asitula embwa envundu ng'afuna emitwalo 15. Oyo agenda kukola na mutima ki? Na mutima ki? Ye singa ofuna olubuto mu ngeri y'okwagala okweyamba ng'ova ku Ntebe Road, ng'ova ku kisaawe Entebbe, osanga n'amafuta ne bakugaana okweyambawo ne bagaba akasolooza tekaliiwo. Tewali toyiza oyina zisanga ku site wano ku State Square wokka. Tewali toyiza ogamba ndi public toilet. Mpozi wali kusaawa Queen baateekawo naye ya bbeeyi. Baateekawo wali kusaawa Queen nga kusaawa Queen awo ka garden akaliwo waliwo ne ku site ku Nankeji ya wano ku State Square. Nojja eno ku Bombo Road ze toys 3 zokka eziri mu Kampala zoyinza okugamba nti toys ze State Council ziri wano 3 ate nazo okuzitambulamu amazzi. Bannange ebyo kibuga ki ekyo bannange? Kibuga ki? Naye abasumba olukwata emizira ne badda mu kwasamira abantu ne badda mu ntalo ono gundi ne mutuusirwa. Ssenyonga njagala kukubuuza, bwe mwasinkana mwami Museveni lwaki temwaloopa Kayanja nti ali ebisiyaga? Lwaki temwakyogereraawo? Mudda ku bantu okubuzaabuza ebintu by'ekisiru. Ngondi ali ebisiyaga. Lwaki temwamuloope wa mwami Museveni nga musisinkanye? Lwaki? Bujingo lwava gundi Ssenyonga lwava Katuuti Kazindalo Bujingo noddako. Lwaki temweroope wa Museveni? Lwaki temweroopa nga mwenna mulya wamu? Lwaki temukubira kitamu essimu eyabatuma ne mumuloopayo? Ne muddamu kutusumuwa ne muddamu bwe mutyo. Bwe mwakwata gundi ono Kajubi mbu yatta omwana mwamusiba. Kale yatta omwana yamutta anoonya bugagga, ani yamumutuma? Musawo. Kitegeeza omusawo yakola contribution ne mukwata eyasalako omutwe ne mumuta Kajubi ne mumusiba.
ensi negamba bambi olwo ensi tetunnabuuka. Kumbe musajja wattu Tiger Head emusibya. Tiger Head emusibya paka kati. Omwana yaleta omutwe ku parliament nga Kadaga addamu okwesimba kuba speaker ng'alumye ejjiiko n'aleta omutwe gw'omwana n'aga nti Kadaga yagumutumye. Ensonga ezo mwazikomenyawa. Mutunnyonnyole ensonga za Sseginnyo Oluvannyuma lw'okufa ez'ebijambiya ala ninga tetuddangamu mulaba mu kkooti kwewozaako ku nsonga ezo. Twagala tumanye n'abaana be mwakwata ne Basseginnya bo bali ku ki? Bali ku ki? Twagala mutuleetera abasirikale abatta abantu ewa Gundi ewa Kivumbi. Mwatta abantu 10 na something. Abantu abo be mwatta ani yabatta be mwagamba nti bali balumbye polling station yali mu nyumba ya Gundi ya Muwanga Kivumbi. Aba Buganda Katikkiro Mayiga sebo nga tetukulabanga ko ng'ogenza okukyalirako eyali abadde Gundi kyabani wakakiiko ka Buganda Caucus yalita kugasa. Kazimba Mugalu sebo mukulu nawe twagala tuove tunnyonnyola okuva lwe watula ku bwassaabalabizi bwa Namirembe nkula nkijeze mu ggwanga kubanga okutuulako kwe Namirembe kyakize Namirembe zimenyeddwa. Wali mundeba kyaki yamenya wajja n'ebisiraani mukulu kyaki yamenywa nakatezimbwanga ndowooza tezimbwanga mutubuulire Dodoviiko oyo eyamenya kyaki ne mukwata musiba ate ne mala ne muyisa ssente za parliament mu parliament ne muyisa ssente z'okumulirira simayo obuwumbi 5. Mwani lwaki mubuyiririra nga mukimanyi nti kyaki yazimbawo mbusyamu lwaki kyaki of Uganda yasasula ssente ezo? Lwaki mutunnyonnyole muteeketeekewo ebiwulire munusuba Gundi bw'anaayogera bwengo bw'anajja anayogera kuli kyali Africa amangi abasumba ne bangamba empewo gyempulira n'omuliro. Oyinza owulira ebintu byebimu mu budde bwe bumu kati weeyogeza okuba olinayo Good Friday tukwogereko mbodde mu mawulire. Muvubuka gwe naawe n'otufuukidde ekibizi. Njira waki abatandika kyaki ennaku zino b'amawanga malala nnyo ate agatavana mu Uganda. Mmwe mulina Katonda. Omanyi bwe twogera mutulabanga ba enemy ni waliwo ebintu bye twogera muna Uganda nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu okuli embizi okutalika amulali. Funa passport oddoke mu Uganda. Bw'oba si kyekyo kwate ekkubo ogende weekalakasa oggyeko gavumenti. Olabe bagaye mbusima musoma bagutadde ku mwenge bagutadde ku butto bagutadde ku mafuta. Ekisingira ddala amafuta bwe gabanga gade omusolo bwe guli awo nga gali ku 15,000 kati gagenda kanaana. Nekibatataddeeko omusolo ekikifuga mafuta omuceere kiro y'omuceere yasene mmeka ssaawa zino. Omuti gwa sabbuuni gwa 6 gw'okyakolera $500 omwezi. Mu mwezi oyosizaamu omuti gwa sabbuuni emirundi 2 kale katugeze emiti 2 mu mwezi tukiwa 2 gwe gumu 2. Kiro y'omuceere eri 670 kale mu nnaku 3 olyamu kiro 15 gye mitwalo emeka si 10 kitundu. Kati butto bamuwongeza kale mu mwezi okusaamu lita za butto 5. Sukaali mukwano gwange era ndaba bannange be nakolanga nabo ku Source TV bakyeri batudde bawana boss. Mikwano gyange bwe mba mukola ku radio eyo nga mulowooza nti mukola nnyo nga teriyo TV ebalamuza de radio eyo temukola muyisa budde mustinga time era mujja kuvaayo nga muguza 5 ku 10 yokka ate nga munyisasudde mabanja. Mwetegule ekibabu temutya kutandika bulamu bavubuka. Nze mbabuulidde mujja kutuuka ekiseera nga abaana bamwe batuuse nga temukyalina option mulinga Ssenkubuge.
Nzabuuza mwabali ku nsonga za mirembe n'ensambya. Mirembe bwaba ayawukanye n'ensambya eggwanga likosebwawa. Mwe emuziremeddeko nnyo nga Buganda tekwatanga kkubo kugenda kulambula abadde chairman w'akakiiko ka Buganda Caucus mu Parliament. Ekyo nga temukikubaganyako birowoozo mu ba analyst nabo ku radio abalala boogera ebigambo gambe bitali propagandist. Museveni simanga Bobi Wine yafuluma eggwanga nga gavumenti emanyi. Ate gavumenti emanyi ate Muhoozi najja n'awandiika wafuluma eggwanga nga 26 January. Ate kakati ate Muhoozi yagamba Bobi Wine ffe tumina mu basement. Badwonga budwongwa mbuuza nga gavumenti y'Emmengo ekuli Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nga tekwatanga kkubo kugenda mu kkomera kulaba Muwanga Kivumbi nga yabadde akulira akakiiko ka Buganda Caucus mu Parliament. Ekitegeeza nti ensonga za Buganda Caucus byamu badde bazisinga okuziko eza Buganda abasinga oziripresentinga mu Parliament. Buganda nga tegendayo. Ebyo nga temubikubaganyako birowoozo bwe bamuze ku CBS ne ku BBS. Abaleeta amawulire ku TV NBS mutudde barometer sima Adam Kungu bitirayo ku bantu ba Buganda batuulo babuuze nga Buganda mukoze mutye chairman wa Caucus ya Buganda mu Parliament okuva mu kkomera bagambe biri bya bufuzi. Mbadde Wanyera yali akiikirira Buganda mu ngeri ya bya bufuzi nga temuvangayo. Mumpitireko ko Buganda aba Buganda bagambe lwaki mwagaana okutuuza abantu bano nga ate bonna Bassaabasajja Kabaka Sseggona ne Walukagga. Mumpitire aba Buganda mubambuulize. Ebintu byemubuuze ebimu tebirina galaliya, tebirina magezi, tebirina makulu. Oba temwasoma mawulire. Mpitire abannaddiini abagamba nti nno batuusewo akakiiko akateeseganya ne gavumenti Bobi Wine yakomewo. Ani abagamba nti alemereddwa okudda? Mumpitire abannaddiini mubabuuze nti nga temutuulangako ne muteesa ne gavumenti okuta abasibe be yasiba abatalina musango. Mabanda mawulire olubundooza muli idiot. Kati gavumenti ekwata ssente zoono ne mu diaspora musimanye egula abanuupu simanye egula abantu baleme okuwagira ereeta ababuzaabuza batrakingireko abantu bamanye bwe basula bamanye ebintu byabwe. Mbukati tulese ekibiina mu Canada simanye kyakwegattira mu Bannayuganda simanye kijja tutuuka n'okuwola ng'ensimbi nzikolesa eki. Wano waliwo Mane Maati bw'oyagala ekuwola nga tebadde musingo lunaku lumu wano waliwo credit ezo ssente zo Bannayuganda beekulaakulanye muzizimbemu amalwaliro muzikolemu enguudo ne train. Osuubira okuba nga ambasada wa Uganda n'amawanga nga Canada America osuubira okuba nga osobola okusakira Uganda n'oga nti Canada etuwadde train 10. Musakire eggwanga ebintu ebyo bwe bityo. Temujje n'okukola PDM. Ambasada wa Uganda tojje n'okukola PDM. Ffe tetwetaaga PDM. Ffe twetaaga tereza waka kuba ssente zaffe ekizitwala si wano ekizitwala beewaka. Kitegedde ekitwala ssente zaffe beewaka. Abewaka batwala ssente zaffe. Kubanga amasomero gabbe mwesomeseza abaana amalwaliro temuli ddagala kitegeeza nteekamu ssente nnyingi okulabirira bakadde bange. Seminti mugula bbeeyi ate nga takola. Kitegedde. So muleke okukola ebintu by'ekisiru mutubeereko nino wonna Uganda ali ku Bulaaya ng'olya ssente za gavumenti olya ssente z'omulimu omusolo osaana kikole musaana baana be baffe kansa. Bantu baffe bali bakomera babonaabona abantu balina malwaliro gwano bw'okankanamu katono ambulance n'ejja nekutwala nekujjanjaba naye gwe ssente ziva e Uganda n'ojja n'olya. Omuntu alya ssente z'omulimu omusolo kuva mu Uganda asaana kansa. Nsabira Mukama abaana balwale kansa. Abantu bali mulago babonabona ne kansa tebalina bujjanjabi. Beebaka ku seminti awo beebaka ku seminti. Tewali bujjanjabi talina ssente zajjanjabwa. Godde no ssente bazikuleetedde mulya muteekawo ebibiina bino eby'ekisiru ne bannaddiini. Mwefuula bannaddiini biki bwe tujja twogera mbu tuli. Omuntu yenna alya ssente w'omulimu w'omusolo mu ngeri y'okukutakuta nga ziva mu gavumenti. Saa Mukama Katonda ono ali mu ggulu abaana bo bateekebwa ekikolimo kya kansa nga nawe ozirya okimanyiza ozirya okirira minsoni. Olya minsoni. Ambasada tubasuubira okujja musakire eggwanga ebintu ebituufu. Muteekewo akatale
mwogere n'abachina bayine ebiduuka muno bina ebiduuka bifresco ebiri bifood market ebiduuka ebitunda emmere batandika okuleeta ennaanasi nga ziva Uganda nga zitundibwa muno batandika oleeta ebikajjo batandika oleeta kasooli omulungi batandika oleeta lumondo omulungi kuba tumulima okwatagana n'akatale ke Canada katwambuza kati emmere Abannayuganda baleeta emmere mu Canada naye bagiguza community yokka tutandika otunda emmere yaffe ku market eya international ng'omukyayina ajja kugula kasooli waffe ajja kugula nakati waffe omukyayina ajja kugula ekikajjo kyaffe omukyayina ajja kugula ennaanasi yaffe n'omuzungu hoza Bannayuganda baleeta emmere naye Omunnayuganda aleeta obumere bwa mu firiigi buno aguzeeko Abannayuganda wano obutooketooke n'otuwungawunga wano ekyo si not market twagala market eyaddala eri international Ambassador agambye nti nasaka nesirabanga ya achievement ambassador gwe babalonze yenna mu mawanga abalaga ntaddewo achievement wet oba mukolagana mbyakulwanyisa nga government yebawe mundu ezikozeseddwako wano lwaki tebawa ku train kwalo train wano ziwummula ambassador sakira Uganda ebintu bwe bityo ogambe nti Canada yatuwadde train 10 twagala transport yazitwala olaba Bannayuganda bali ku Canada betesondemu sente zikola transport tuziwereze ensi yaffe ambassador njagala osakira Uganda train ogende ku government ya Canada kuba ina access ogigambe twetaga train bamina train ezikozeeko nga sinfu tujja funa transport Abannayuganda tukaweko wano finalization y'okusonda sente ezitwala train ewaffe tujja zisonda zitwala train ewaffe ziyamba abantu niba ambassador hino balabi mwana obera ono tunulira abantu abalinga abasomyeko nga bali useless noga kati bampererera ky'abaana sebe wa achievement ya ambassador mu Canada nwade mu America nti oba ambassador okuyita mu ambassador afe mu America oba Bungereza era owulire Bungereza bakukusa bakozi Chembuza aba bakuru abasindikibwa nga ba ambassador b'ensi bwe batuuka Uganda bagikiikirira mu kwewola amalwaliro gano galina ebyuma nga bikozeseddwako katono ate nga basobola okubikuwa ne bikola ewuwo gwali mu third world country ebyamalwaliro balina ebitanda balina ebikebera emitima balina biki ebirwaki tobisaka ng'osobola okukwata ssente eziri mu bakirize eggwanga empitirivu n'ogera n'ogula kiboloti sima boloti ekyuma eky'omutima ekikadde kya 1960 n'okigula ne kikola emyezi 4 ne kifa lwaki bantu bakuwa ebyobwerere ebikozeeko emyaka 5 oba 10 ne babijja mu malwaliro gaabwe nga mufo kyogenda obikola mu school app nga bikyakolayo emyaka 5 oba 10 ne babikuwa ku bwerere lwaki ekyo tokisaka betwogera mbu tudda tuvuma government mboyo tuvumaganye eggwanga lyaffe mbo tuvuma nimwe mwaga tutegeerera nga mmwe tutegerere mu kituli kimu mutemuna bakosa idi ndala olwokuba gwe oba ofuna omusaala annange olumu ebintu tubiraba nogamba baensijje nazaalwamu mukama lwaki tojja laddu mwebale kusubscribinga channel yange Sanko Bin babadde bagitte eddoboozi nga bagihakinga naye kintu kyateredde muswadde temwasoma nnyo kunsinga mwade mwahakinga essimu yange mwateekamu nga ba admin ba channel yange mwe aginkolera nolaba abantu beteekateeka ngirangira biddayo ngiragira kumbe mulimu amalala loging omulala musajja gwe nno neegendeza naawe nja kubatemako obugalo nze ensonga za SB4 n'ejjumba aligaweesa sijja ziteesaako olw'ensonga bonna baffere ensonga ze SB4 nesima n'ejjumba aligaweesa okweroga ekyo sijja zikubaganyako na birowoozo actually tezibamalira na budde kubanga bonna baffere jjumba aligaweesa muffere SB4 gwatembe tolima amafina naye muffere ate mugenda kuyomba mama fino omusawo muganda akuwa eddagala nelikuganga amakaago kiri kutuukako yale muganga baawe ne bamukuba amasasu n'afanga enkoko mwala actually yafanga akabwa ke batomeredde ku kkubo mwala ono aligaweesa agamba musawo mukuukuutivu aloga nnyo
yagamba senga kulannama baamuwa obutwa naye abaamuwa obutwa baabategeera lwaki tebabaloga ne bajjanga bakaaba bakuba eddalu nti yenze eyaba senga kulannama obutwa bwe mmanga mwabategeera lwaki temwabaloga actually lwaki temwawa senga kulannama eddagala erimutangira obutafuna butwa ezo mpewo kyezireka muzzukulu waazo okubanga agwa ku kizibu ekinene bwe kityo wano omusawo w'empigi waliwo omusawo eyafiira ye Kasozi yani waliwo omusawo eyafa ku accident yali mukwano gwa Jumba aligaweesa yalema okuwanga emmotoka y'omusawo n'afuna accident n'afa wano Kasumba Swaba Kasumba baamututa ali mu kkomera abadde wa Jumba aligaweesa wa Jumba aligaweesa otusango otuntu obutono obw'okuganga omusango oleme kusibwa akasango obusango ne kakulema okusiba nonga nti oli musawo akasango actually kalinga akantu akatandikirako mu busawo ekintu ekitandikirwako mu busawo ng'oli musawo kusiba misango kubanjizaako bantu kuzza baagalwa kuganga bizinensi zifune bakasitoma bwe buntu obutandikirwako mu basawo ne bakusibako Swaba Kasumba ng'omanyi nti bamubanja eryo ebbanja n'otasiba bantu abo nonga nti oli musawo bonna bafere ne Mamafiina naye agenda ku basawo yo n'abasakaasaka eyo ebugobange eyo ebutambala n'afunayo abasawo abaganda n'abatwalira abalwadde bonna bafere beeyiiya beeyiiya Mamafiina alina omwana omulenzi naye yali yamusoberako dda yamugwako edda eddalu yabeeranga eyo ekkomamboga ng'alinga mawaya kakati olwakiraga nga bibye leka SBV alina omuntu gwe yakolako omusajja ali awo alinga Munyarwanda ng'anoonya kikaaki anoonya famire ye Mamafiina lwaki teyayamba mwana oyo ofuna famire ng'ate bye bimu ku bitu ebitandikirwako abasawo bonna bafere gali awo naawe